Nzeda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okwebaza mwebale genda maaso n'okubera nti mutufollowinga mutugoberera ne mulayikinga ate ne mubaako n'engeri gye musubscribing omukutu guno olw'ebyo bye tugenda maaso n'okubera nti tubawa. Nzeda Element Man njagala okutegeeza olunaku olwaliro nakugambye nti ekyamazima nzizeekokko mu studio wano eya Emma Media gwe naye nga naye bw'ogiraba ene nno bakutegeeza gwe jangu ogenda okubeera nga gw'omuyimbi atandika gwe wenna aliyo ng'olina essuubi ly'okuyimba jangu wano mu Emma Media side ze Matugga ekyuka ematugga ofune board ekuletawo ekigoogwa oba sekyo osobola okulinnya emmotoka n'ogira ddala ekigoogwa n'okuba essimu ne basobola okubeera nga bakulagira jangu obeere oba ofulumye ennyimba eziri ku mutindo ate nno bakupromotinga byonna jangu ogende maaso n'okubeera nti obikola. Njagala okutegeeza olunaku olwaleero nakugamba nti ensonga ya Erias Lukwago efusse Erias Lukwago kati nno njijukira ku mundi guli nabagamba nti ensonga ya omukulu Erias Lukwago ono ekyokuva mu kkomera kiyinza okubeera ddala ekizibu olw'ensonga waliwo emisango oba oliawo gye batunuulidde gye bagamba nti omukulu ono ebyokuva mu kkomera apaana era obukwakkulizo bungi bwe bataddewo ku mukulu ono Erias Lukwago kyokka ate ekisinga okwewuunyisa ekyamazima bamututte mu kkomera asobole okubeera nga abeerayo ate nga awakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 30 ate ng'olunaku luno munne Kano Dr. Kizza Besigye nga kwotadde ne Obed Lutale bano nno ensonga zino babadde balina okubeera nti bakomawo mu maaso ga kooti nga balina munnamateeka waabwe Erias Lukwago kati omusibe essaawa zino gwe nno awuliriza olunaku olwaleero nkakasa nti interview ewedde Erias Lukwago mwagiraba kuba bagamba nti Lukwago ono kizibu okubeera nti ava mu kkomera olw'ensonga nti omuntu okukwata ku lunaku olwaleero enkeero ba mu nnaku 2 ne bakutwala mu kkomera kitegeeza abantu bano bagenda okukwata oba oliawo nga bamaze okubeera nti banoonyereza ekuwa ebyo byozze okulu sanga Lukwago ono abamu ffe tuyinza okuba tuba tetumanyi bulungi data we naye nga bo abamunoonyereza kuba abamuli ku lusegere nga bagenda mu maaso n'okubeera nti oba oliawo bamanyi biki byazzaakula Lukwago ono omusango gwamukwatibwa buli omu yali yeebuuza Lukwago nsonga ki eba oliawo emukwasizza naye ate gavumenti wa poliisi ne bavaayo ne bagamba nti Lukwago ono omusango gumukwasizza yamanyako ku lukwe nti omukulu Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale bali bagala kubeera nti bavunuka gavumenti ya Uganda era bagiteeka ettale bo basobole okubeera nti batwala obuyinza ku mpaka oba si ekyo bakole obuyeekera wano nno yensonga lwaki abantu bano bagenda maaso bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nti babakwata wabula mu kaseera kano nakutegeeza nti okuva kwa Lukwago mu kkomera kwandibaako ekizibu nti Lukwago ffenna tusuubira nti olunaku olw'Emmande olwaleero Lukwago agenda kubeera nti adda ewaka abeere free anywe amazzi g'ayagala bamuŋŋanirize mu miziira olw'okuba avudde mu kkomera wabula nkakasa nti ekisobose olunaku olwaleero nti Lukwago abeera nti agenda kubeera nti ava mu kkomera kati nno waliwo obukwakkulizo oba ebbaluwa eyavudde ewa DPP DPP yabeera ssaabawuliriza wa gavumenti oba ssaabaweza DPP ono nno nedda DPP nedda si ssaabawuliriza kwegamba ye DPP omukulu webityo DPP kwegamba akulira abalambuzi oba okuva wa DPP nkiri bwe kityo ono nno mu kiwandiiko kye yafulumizza ekiwandiiko yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima ffenna waliwo ensonga oba oliawo ezigenda mu maaso mu ggwanga naye ate ebintu ebimu weebiri naye ate wakati mu kubeerawo kwabyo omukulu ono abantu oba oliawo be baagala okubeera nti bamweyimirira tebasaanidde ono nno wakati mu kugenda mu maaso n'okubeera nti boogera oba oliawo ebintu bino ebbaluwa ne yawandiikiddwa yagambye nti
omukulu Elias Lukwago yabadde talina biwandiiko abantu abaleese beyaleese okumweyimirira babadde tebalina biwandiiko bimukkiriza oba tebakakasiddwa okubira nti banajjukiza Lukwago nti owange Lukwago leero oyinayo kooti, owange Lukwago leero oyinayo kino. Mubaleeteddwa mu kwekuli Nambooze Bakireke wano nno omu-DPP yamubyemu ebitundu n'agamba nti Lukwago abeera eno ate Nambooze abeera wala. Lulume Bayega ye yagambye nti Lukwago tasaanidde kuba nti asobola kubeera nti kukubiriza omukulu ono Lukwago agende mu maaso n'okubeera nti agenda mu maaso n'okubeera nti ye asobola okukubiriza omuntu ono yeeyimirirwe. Era ne bagamba nti Lukwago ono tetunnakakasa nti ddala ewakaawe asobola okubeerawo era asobola okwekubiriza okujja mu kkooti. Era ne bagamba nti Lukwago obulwadde obumuluma nkiddamu, ne bagamba nti Lukwago obulwadde obumuluma nga ekkomera eruzira oba gyali gye bamusibira balina obusobozi obw'okugenda mu maaso n'okubeera nti Lukwago ono basobola okumujjanjaba. Ebyo nno tusobola okulowooza nti oba oli awo Lukwago ono bateeka okuba nga tebaagala ave mu kkomera oba baagala ave mu kkomera, byonna biri awo. Naye nga mu kaseera kano njagala okutegeeza gwe wenna omulabi owa Standard News nti Lukwago bingi ebizze byogerwa nti mulwadde muyi, bingi ebizze byogerwa nti Lukwago embeera eyongedde okubeera nti esajjuka. Tujjukire nti n'embeera eno yaliwoko ku mukulu Dr. Kamukiza Besigye bwe yagaana okubeera nti alya emmere ng'ayagala oba oli awo munnamateeka we asobole okujja wakati mu kujja asobole okubeera nti basabe okweyimirwako Lukwago eri Besigye n'atuuka ekiseera n'agaana okulya emmere, n'atuuka ekiseera n'abaako n'ebyo oba oliawo byagamba nti ye tagenda kubeera nti abigenderako ng'ayagala kimu asobole okubeera nga ateebwa. Naye mu kaseera kano buli omu yeebuuza kiki ekiddako ku mukulu ono Elias Lukwago, era nga mu kaseera kano abantu bangi bavuddeyo ne bakikwegamba balinga abakyayi nnyo gavumenti eriko nti abantu bano ebakwata bwe batyo imala gakwata Lukwago talina musango, Lukwago takola kino. Naye nga nagambye nti wakati mu kukwatibwa kwa Lukwago ono ye gavumenti oba ebitongole byakoze okunoonyereza kwabyo ne bigamba Lukwago gwe wamanyako ku ngeri abantu bano Besigye ne munne bali bagala okumamulako gavumenti okukozesa amaanyi mwagala kuyeekera gye gimu ku musango gyagenda maaso n'okubeera nti awere nemba nago, era nga bamugasse ku musango gwa munne ogwa treason okulya mu nsi olukwe. Treason si kwe kulya mu nsi olukwe, kwe kulya mu nsi olukwe gwe musango oba oliawo ogwa bakwasizza, era nga omusango guno tujjukire bulungi nti Kano Kiza Besigye azenga oba oliawo bamusiba ne bamuta ne basiba ne bamuta ne bamusiba ne bamuta ne bamusiba ne bamuta, ate mu kumuta oluusi ne bamuzza ewaka, oluusi mu kumuta ate awatanatuuka ewaka era ne bamuzzaayo, oluusi mu kumuta ate era ne bamuteeka mu kkooti endala. Kale Besigye ndowooza ebintu bino yabadde nga yabimanyirira nga ne Lukwago omusango ono ndowooza abadde tagusibwangako, era ndowooza tomanya guyinza okuba baali bagumusibako naye ng'emisango egimu oba oliawo nga bannamateeka
babadde bagenda maaso n'okubeera nti emisango gino bagibuuka era nga babeerayo ebbanga ttono bwe batyo ne bagenda maaso ne bakola ki ne babeera nga bateebwa era ensonga lwaki mu kaseera kano Lukwago ono era ye naye ndowooza ali mu kwebuuza naye omusajja ono yansiba namukola ki mwayagala okuyeekera gavumenti kegamba tujjukire bulungi gavumenti eno ekigambo okuyeekera gavumenti ekimanyi bulungi ffenna tujjukira history gye tusoma olunaku olwaleero ffe gye tutaalabako era gye twasoma mu bitabo byaffe n'abazadde nabo bye batunyumiza kuba baaliwoko ku mulembe guli nti NRM eno okujja mu buyinza yamala kugenda mu nsiko oluvannyuma lw'okubeera nti mu myaka oba yali 82 oba 81 kuba olutalo lwaggwa mu 86 wano abantu bano bwe bagenda bwe batyo mu nsiko oluvannyuma yali Obote ndowooza okubba akaluluko omukulu n'agamba ekyo nze mbikooya abantu bange Abannayuganda nnyina okubeera nti mbawa eddembe era omukulu ono Museveni pulezidenti w'eggwanga gye yayita n'agenda bw'atyo mu nsiko n'akulemberamu ekisinde nga mu bano tujjukira bulungi kwaliko General Salim Saleh ne kubaako General Tumwine ne bannamagye abalala Bannalweyiso wanono wesaidi y'emigadde wa kitungu eyo erinnya linvudde mu mutwe bwe bamu ku abo oba abaali ab'amaanyi mu kaseera ako ate nga zaali nvubuka ezagenda mu nsiko kubeera nga zireeta emirembe kati nno era kati gavumenti eno bwewulira nti omuntu ayagala kuyeekera bamwekengera mangu era kugamba nti bw'oba tonayagala poliisi kunoonya tozza misango naye bw'oba olina omusango n'essimu zo bagenda maaso n'okukola ki n'okuzitulakinga era nkakasa nti bwe bujulizi oba oli awo abantu bano bwe balina nga bagamba nti omukulu ono tugenda kubeera nga tubaako n'engeri yetumukakkanya lwaki oyagala okuyekera gavumenti lwaki oyagala okukola kino kati nno mu kkooti olunaku olwaleero ebibaddeyo kwe kubeera nti kooti Dr. Elias Lukwago yazze ne banne oba yazze ku ssaawa zibadde nga 3 ez'okumakya okubeera nti bawulira okusaba kwe okweyimirirwa agende maaso n'okubeera nti ava mu kkomera ave ajje ng'awoleza wabweru naye nga ebyekkomera bigenza okuggwa nga omukulu ono ekyamazima bamugambya mukolo njagala oddeyo eruzira okomewo ng'ennaku z'omwezi 3 kati nno naye kati ng'ennaku z'omwezi 3 ezo munne oba mukwano gwe gwawolereza omusango gw'obuyeekera ogw'okwagala okwemwemulako gavumenti eno naye lwaki muteesa lwaki mwayagala okumwamulako gavumenti byonna biri awo ono nno si mulala Elias Lukwago ng'ennaku z'omwezi 3 bamulagidde agende maaso n'okubeera nti akomawo mukulu Elias Lukwago ono ffenna tumumanyi bulungi nti abadde oba oli awo nga yakulembeddemu ekisinde ekiwoleza Kano Kizza Besigye era nga mu kaseera ako Elias Lukwago eyabadde akulembeddwamu munnamateeka we Medard Lubega Sseggona njagala kutegeeza nti Martha Karua abadde ajja mu kkooti okubeera nti awolereza mukwano gwe nfaafe ani ono Lukwago tebamuganyiza kutuuka mu ggwanga ye kwegamba bamukwatidde mu ggwanga ku nsalo wakati ya Uganda ne bamugamba mukulu tojja kutumanyira tojja twetawo kajanjako obwannamateeka abo butwale eri eno nsi indalamu si yeyewammwe eno nsi yaffe Uganda si yeyewammwe naye ne bamugaana okubeera nti bamuyingiza Uganda okujja okubeera nti awulereza Elias Lukwago njagala kutegeeza nti ku musango gwa Besigye
Elias Lukwago ono yabadde amyuka bannamateeka nga Martha Karua yali ku ntikko yali ku ntikko naye oba anaakomawo ku musango gwa Besigye kuba kati ye munnamateeka omukulu tetumanyi oba anaadda tetumanyi oba tagenda kudda nze naawe naye nga bino byonna njagala okutegeeza gwe wenna atulaba mu kaseera kano nti omusango guno muzibu gwa kutegeera kuba kati Martha Karua bwabanga agandiddwa okujja okukoleza Besigye Amini Lukwago ku Besigye banaamukkiriza oba nedda nze naawe kati nno ebigambo bino ebya Martha Karua kutegeezezza nti ye bamuganya okubeera nti yesogga Uganda okujja okuliza omusango gwa Besigye gwa Lukwago ate mu kaseera kano Lukwago yabadde awolereza Besigye naye nga essaawa zonna oba essaawa zino zonna abantu bano basibe omuntu yeebuuza kigenda kuggwerawa gwe wenna omulabi waffe wa Standard News nakutegeezezza nti olunaku lwo nsinzidde wano ku Emako Media tetugenda maaso n'okuba tubaweereza ate nga buli kaseera mbaako n'ekipya kyengenda maaso n'okubeera nti nkuwa gwe wenna omulabi waffe era njagala okutegeeza nti bino byonna ebigambo byenjogera bye biriwo era mmala kusooka binoonyerezaako n'engenda maaso n'okubeera nti mbikuwa gwe wenna osobola okubeera nti naawe ogenda maaso n'okubiwuliriza njagala okutegeeza era njagala okubulira gwe wenna andaba wano ku Standard News nti Lukwago wakati mu kubeera nti munnamateeka we Medad Lubega Sseggona era nga yabadde amukiikiridde era nga ye munnamateeka we omukulu ono nno wakati mu kkooti era wabadde basoose kubeerawo nti kavuyo ng'okubeera nti abantu abasinga babadde tebabakkiriza kubeera nti bayingira mu kkooti eno ate nga kkooti nfunda kyokka abantu babadde bangi ate nga omuntu gwe basibye obaali awo ayinza okuba munene kuba yaliko Lord Mayor wa Kampala emyaka 15 kyokka kati musibe okubeera nti awo muddo obwa kansala obwa Lord Mayor ekyamazima n'emyezi 2 bw'otunuulira ennyo gibadde teginnaba kubeera nti awo giwera olw'engeri nino omwezi gwali tegunnaba kuwera kuba ndowooza baatandika dda okubeera nti oba oli awo babaako n'engeri gye bagenda maaso n'okubeera nti bamulondoola era y'ensonga lwaki engeri nti gyabadde yakava mu kkomera oba gyabadde yakava mu ntebe ey'owa Lord Mayor bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nti bamunywa era mu kaseera kano kyekigenda maaso oba kyekiriwo nti omukulu ono ate abadde awolereza abantu bano ye bwe batyo bagenze maaso n'okubeera nti bamukaba era wakati mu kumukaba ne bagenda maaso n'okubeera nti ekyamazima gwe nno omulabi waffe njagala okubulira nti Sseggona bigambo bingi byayogedde mu kkooti okwagala okubeera nti baagala omuntu waabwe asobole okubeera nti ayimbulwa ewatali wadde bukwakkulizo okuba omuntu waabwe ye Medad agamba nti ekyamazima abadde omusajja ono mulwadde nnyo naawe mulamuzi naawe osobola okubeera nti omulaba omulamuzi bambi tusaba otukwatibwa ekisa omuntu waffe abeere nga ateebwa kuba obulwadde bw'alina alina omusawo omukugu gw'alina okusooka okubeera nti alaba omusawo ng'omusawo ono yamanyi ebizibu bye naye omulamuzi bw'atyo byonna ebigambo bya Sseggona ono tabiwuliriza n'amugamba mukulu nze nalabalaba dda era okukaaba kwo nkulaba naye gendako eruzira sooka oddeyo ogenda kukomawo ng'ennaku z'omwezi 3 ate mpulire oba ddala oteekwa okubeera nti weeyimirirwa
oba ddala totaataaganya obujulizi. Kati nno ensonga ezisegamiddwako nga ziraga nti Lukwago ono singa ateebwa ayinza okutaataaganya obujulizi, oba oli awo obumugenda mu maaso n'okubeera nti mubuvunaanyizibwako, so nga singa abeera mu kkomera agenda kubeera nti ekyamazima mu kkomera muno abeeremu nga ali seefu, nga tewali muntu yenna amusumbuwa, era nga ffe nga poliisi oba nga abakola mu kunoonyereza tetusuubira nti Lukwago singa abeera mu kkomera anaatusumbwa. Naye ate singa agenda mu maaso n'okubeera nti ateebwa, Lukwago ono agenda kubeera nti atusumbuwa. Bino byonna biri ku Standard News, maze nange binoonyerezaako. Kati nno wakati oba oliawo mu bigambo ebizze byogerwa, oba oli Bannayuganda saako ne Bannakampala saako ne bannamateeka olunaku olwo badde beesunga kubeera nti Lukwago oba oliawo ava mu kkomera ekitasobose olunaku olwaleero, nga bagamba nti Lukwago ono ekyamazima musajja mulwadde, nammwe mubadde mulaba, kale wadde mwamubba akalulu, kale wadde nga mwagezaako okubeera nti mumuyuuzayuuza mu ntebe, naye ate muwe emirembe. Ono nno olunaku olwaleero nga n'omukyala maama w'abaana, maama bulamu oba muyite mukyala wa Lukwago yabadde amaze dde okubeera nti afuna amazzi ag'okumunaaza agookya, kuba ebbanga lyabadde eruzira, abadde tanaaba bulungi. Kale nga n'olw'ensonga eyo nga singa amutwala ewaka agenda kubeera nga amunaaza bulungi asobole okubeera nti aggwako ekko ly'omu kkomera. Naye mu kkomera wakyaliyo ekko, kuba abasibe banaabo. Edda baatugamba nga mu kkomera mulimu ensekere, naye sikiwa kati oba ensekere zikyalimu. Sikiwa nga ensekere zikyalimu, naye byonna kyekiri nze nabagamba nti ngenda mu maaso n'okubeera nti mbikuwa. Kale kati nno njagala okutegeeza gwe olunaku olwaleero nti ekyamazima abantu bano bw'otunuulira embeera essaawa zino omukulu ono gy'alimu, agamba nti mu kaseera kano toyinza kulowooza nti Lukwago ddala yabadde Lord Mayor wa Kampala. Naye ate oba nze ndabye bubi, nina kibi nnyo okwagaliza munne ekkomera, naye ate nina kyendabye. Juzi baagera ne batwala Lukwago, yali mubi nga yenna akoze, ate agenza okukomawo nga tulaba akanyiriro. Buli omu yeebuuzizza Lukwago mu kkomera abadde alya ki? Ddala kituufu abadde alya kawunga oba abadde ali bulungi? Mwenna abalabye ku Lukwago olunaku olwaleero ng'ali mu kkooti, njagala okutegeeza gwe wenna ti Lukwago baamutwala ndaba afaananafaananamu bubi, naye ate agenza okukomawo mu kkooti. Buli omu n'ateekawo n'agamba yiye ono omusajja wabweru wadde batamuwa mirembe, olingedde munda ne bamuwa emirembe. Byonna kale byonna nakugamba tuba tubinoonyerezaako maani tugenda mu maaso n'okubeera nti mbikuwa. Omanyi buli kimu kyonna kigenda bwekityo bwekityo, era mu kaseera kano sijja kugamba nti oba Lukwago akoze kino oba akoze kino, naye byonna nakugenda nti wano ku Standard News tugenda kubeera nga tubikuwa. Kati nno oluvannyuma lw'omukulu ono Erias Lukwago okubeera nti bamuzzayo eruzira, kuba nkugambye nti agenda kubeera nti akomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 3, ate nga munne Obed Lutale ne Kano Kizza Besigye naye lwe bagenda okubeera nti bakomezebwa mu kkooti. Omukulu ono alina ebigambo oba oliawo byayogedde, ngamba Erias ngamba munnamateeka we omukulu Medad Lwega Sseggona ng'agamba nti omulamuzi ensala agenda kubeera nga agiyisa ku mutimbagano. Kati ffenna twebuuza ku mutimbagano kugenda kubeerako ki? Lwaki atidde okubeera nti ensala agiwera mu bantu? Ayinza okuba ayina ekintu kyoba oliawo oba omulamuzi ffenna twebuuza oba atidde ki olunaku olwaleero, oba atidde ekirwadde kino ekya Ebola n'agamba naye lwaki mbawa ensala mu kaseera kano, naye ngenda kugiyisa ku mutimbagano. Naye tetumanyi bw'agiyisa ku mutimbagano akomawo nga 3 oba nga 3 genda tuuka avuddeyo. Leero ndowooza leero 22 bwe mba sirimbye 22
naye nga ensala ffenna tugirindiridde naye kansooke uliriza ku bigambo by'omukulu ono Sseggona. Ensala y'omulamuzi tennaba ready era atutegeezezza nti tubeere bagumiikiriza tutegeere nti guno omusango munene ne bye twogedde bingi ajja kutuwa ensala mu ssaawa ezitasukka 24 ku mutimbagano. Ababadde bagoberera ennaku zino ekkooti zigaba ensala ku mutimbagano. N'olwekyo atutegeezezza Oweekitiibwa omulamuzi nti ajja kutuwa ensala ku mutimbagano. Ategeezezza nti ategedde bulungi nnyo bye tuwogedde naddala ku bukosefu bwa munnaffe. Twandyagadde nnyo nti waakiri bw'aba tateereddwa atwalibwe mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwe kubanga gy'ali bamanaginga pain bagezaako okulwanagana n'obulumi naye ebizibu bigenda buli kimu kyeyongera ku kinnaakyo. N'olwekyo mu mbeera gy'ali okuwona kwe ne kutono naye omulamuzi atutegeezezza nti byonna abitegedde nti era ajja birowoozaako mu nsala ye. Ne mugamba nti ajja kibagambe naye n'agamba nti olw'okuba abantu babadde bangi nnyo nga kkooti yeenyize abadde tayagala kudda kukuŋŋaanya bantu mu kkooti eyeenyize bw'etyo naddala ng'ensala ye tennaggwa. Atutegeezezza nti agenda kuwandiika bingi olwa sensitivity oba obukulu bw'omusango guno. N'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi. Abooluganda tetulina ssanyu naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki? Zijja kutuuka. Twasembayo kujja wano ku Lwakusatu. Ennaku ezo zonna ziyise. Okuwosa enkya wiiki eba egira ki? Eweera n'okuggwako neggwako. Essaawa 24 zinaatumenya eggumba? Ebigambo byange. Ndowooza ebigambo ebyo mubiwulidde eby'omukulu ono ate nga ye munnamateeka w'omukulu ono Erias Lukwago ye Medard Lubega Sseggona ono nno Sseggona ono ffenna tumumanyi bulungi nti kigamba yeeyita Akalya Amaggwa. Yeeyita Akalya Amaggwa ono nno wakati mu kubeera nti agenze okulaba nga ekyamazima Lukwago ono ye agamba nti ekyamazima embeera gy'alimu oba oliawo yeetaaga essaala ate nga yeetaaga kubeera nti buli muntu abaako n'engeri oba oliawo ogyayigamu. Lukwago oba Sseggona ono agambye nti bwe tutunuulira ku mbeera eno eyinza okubeera ey'omukulu omugenzi kati Muhammad Sseggirinya kuba naye nga bo bagezaako okubeera nti basaba okweyimirirwa kyokka omukulu ono ne bagaana okutuuka kasajja kattu engeri gye kaali akatonotono wabweru kamalayo bbanga ttono oba oliawo ne kayabulira obusanyu ly'ensi eno. Kati ate essaawa zino bagenda mu maaso n'okubeera nti bakayanira bintu by'omugenzi Muhammad Sseggirinya. Kati nno Sseggona wakati mu nnyiike ng'ayogera ku by'omukwano gwe nfanfe Muhammad Sseggirinya. Embeera eno naye bw'atyo bw'agyogeddeko, wuliriza. Ebitonotono mu Lungereza bye nnasobola okwogera. Her Worship the Magistrate, the Chief Magistrate has advised that her ruling is not ready.
owing to the sensitivity of the case and all the environment as you see it, she was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have. That is the information I have a duty to convey. There was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Muhammad Sejirinya who kept telling courts that he was in bad health and they refused until it was too late. So we have put all this material before court and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here. And those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall wait. Thank you very much. Katino oyono ye mukulu ono oboolyawo Seggona era Seggona ono manyi Seggona ye musajja nakugamba nti teyerya ntama ye buli kimu kyogera alaba kyalaba ng'ekyamazima kisaanidde okubeera nti kyogerebwako segiri nnyo Seggona agambye nti era wakati mu mbeera yonna nga si nnyungi agambe naye mmwe muyinza kugaana mutya Martha Karua okujja okukomawo naye wuno uliriza manya nga ngena bikuwa byonna ono nno ye omukulu. What would you expect a coward to do? There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law. I know that the Honorable Martha Karua has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the East African community. As a professional, I'm deeply concerned that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation. We shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law Society. It's generally not so much within my province. I would have acted otherwise if I were an authority. I would actually have allowed her to come. And we allowed your process. I do not think Martha is a security risk to this country. I also know that the spirit of East African Federation should be reigning at this point in terms of movement of labor in accordance with the law. But even visiting a colleague, even if he had just come to show solidarity, why would you deny her? But like I said, this is a matter that has been taken on by the Law Society of Uganda and the East African Law Society. As a member of the two bodies, I'll contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. Ndowooza owulira omukulu ono nno ye gavumenti ye Medal Lubega Seggona wano nno abadde ayogera ku mbeera ey'okubeera nti ekyamazima nga gavumenti Martha Karua ono buli muntu yenna ayina munnamateeka ayagala okubeera nti bannaye simanyi na kumanya naye omukulu ono era Seggona agambye nti naye bannaye tulina okusabira ennyo Baseggundi ani Erias Lukwago olw'ensonga nti yeetaaga essaala kuba ali mu mbeera mbi yeetaaga okubeera nti asabibwako kuba bino byonna bye tulaba biyinza okubeerawo ng'omukulu gundi ono we yafa ani
Segirinya kuba baasabanga beyiro naye nga mpawo agiwuliriza wulira enyaga byonna nja bibawa omukago gwa East Africa gw'obuvanjuba bwa Africa okuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo ga memba mu mukago guno singa mbadde mu buyinza sandikoze bwe ntyo etteeka litiibwa ekyamazima n'abagamba nti balitya si kya buvunaanyizibwa kubanga naffe kitegeeza nti olunaku lumu bajja kutandika otugaana okufuluma gende Kenya naye tukikwasiza ensonga abannaffe aba Uganda Law Society ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa mu buvanjuba bwa Africa ensonga eno bagitutte bajja gikolako nze nga memba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano oba obutasukka nkya ate ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga ndowooza byebyo abooluganda embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okuggwamu mu musaayi gwe n'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire naye n'abalina emitima egy'amayinja mukama agigonze gifuuke egy'ennyama tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'omulamuzi maama yoyo nno era kati nno wano nno omukulu gwe tuyita Robert Kasibante ono nno yagezaako naye musajja wattu okubeera nti ayagala ekitebe ey'omukulembeze w'eggwanga yabeerako ko mu kampeyini naye oba yakwata kyakusatu oba kyakuna sijjukira nabe yakwata naye agambye nti naye mmwe mulowooza bye mukola ffenna bitunyumira ekyamazima lukwago bingi byakoze naye nga yandibadde takwatibwa mu mbeera egi n'agamba nti okuvuganya gavumenti si kyekyandibadde enkola ennyo okubeera nti mmwe mugenda mu maaso n'okuba nti mutulugunya abantu nga bano naye aliko naye byayogedde era nange sigenda kubeera nti mbyesigaliza kambikuwe naawe kennyini ogende mu maaso n'okubiwulira tubeerewo ng'abajulizi tulabe biki bye bagenda okukola naye era bwe tutuuse wano mwabira bye twatuusewo ssaawa 4 ez'okumakya abalamuzi nga beera bamanyi nti balina be bakubira ne balyoka bakola decision era bamaze bakubira ne bagamba tukomewo ku ssaawa 8 ne tutuula wano paka ssaawa 8 naye olw'okutya okungi kubanga bibakola tebiri mu mateeka era mubirabye batidde n'okuwa ensala ne bagamba bagenda giweereza ku email naye twagala kuzamba Uganda maanyi nti bino binaatera okukoma era njagala kubagumya bannayuganda nti ebigenda mu maaso byonna tubiraba ffe ng'abakulembeze era tuli mu kusala amagezi gonna okulaba nga bino bikoma bigenda kukoma kubanga ensi si y'abantu baalubatu bwe bati ensi yaffe ffenna ensi ya ggwanga lyonna so si y'abantu basatu babiri abayimirira gye babedde ne basalawo ne bakola decision njagala kuzamba Uganda maanyi tuli mu kusala amagezi gonna n'okupulaninga kyonna ekisoboka era twagala kubagumya nti tugenda kuteekawo n'ensaleesale omusajja ngono tojja kumukwata n'omala gamukwata ng'akwata akanyonyi nga n'amateeka mumukwatira tegaliiwo so twagala gumya bannayuganda tugenda kuteekawo ensaleesale nti ku nnaku z'omwezi bwezi tisinga kiba tekibedde tujja kubeerawo kye tukola tusobole okulaba nga tununula ow'ekitiibwa n'abalala bonna ba political prisoners nabadde ekitalya nga ngenza okulaba abasibe n'osanga abaana b'abantu abatalina misango nga balina abaana balina buli kimu ebyo bikome twagala okusaba bannayuganda nti nammwe bwe tubagamba nti kino era nammwe mutuwulirize kubanga bino ebikolebwa si bya buntu ate si bya nsa so twagala okuzzaamu bannayuganda amaanyi nti katubigoberera empolampola naye mu luzungu balina kye bagamba nti when diplomacy fails you apply force bwebonabo bakyaganya emirembe gye tulimu bakwasisa n'okubatunuulira tujja kunoonya enkola ate ey'amaanyi nabo gye tulowooza nti ffe tubasinga obungi gye tusobola okuyitamu okulaba nga bino bikoma
oyo nno si mulala ye omukulu eyaliko eyavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Kasibante Robert. Neewuunya omusajja ono engeri gye yakyukamu. Oba ffenna twamumanya nti muna NRM Kungwe naye oba yakyuka atya. Naye byonna nze nabagamba nti byonna wano ku Standard News tujja kubeera nga tubiba. Mwami Kasibante ono njagala munoonyaako. Njagala munoonyaako Mwami Kasibante tugende mu maaso n'okuba nti nina ensonga ze njagala okunyumyamuko naawe. Mwami Kasibante nkunoonya ate nkunoonyeza ddala bubi nnyo. Naye saagala kubeera nti wano nsukkawo mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema. Ate nkusaba genda maaso subscribinge olaikinge ate ogende maaso tufollowinge. Njagala okutegeeza gwe tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube igwe wenna atulaba mu kaseera kano. Omanyi nze nabagamba ndiwo kubeera nti mbaweereza ate buli kimu ekinajja njagenda maaso n'okubeera nti nkibawa. Sigenda kubeera wano nsukkawo mweraba ate tudda n'emboozi endala wano nno wagana nako nakoledde wano nange wensimbye amakanda. Mukama abeere nammwe.